17 embisi 217 muzeeyi Zirindaba ne muzeeyi Kawulu tubaaniriza. Osoose kuyita muzeeyi ani? Muzeeyi Zirindaba yesorting. Olwaleero twajje Bulembe n'emizira gitemutwetwe n'emujjayo tutandika okubanga abanyumya so nga mubutuufu nakugaana okuyimbira buli wantu ekijja kuba kikukubya obadde otya ate monoona biseera katutandikirewo kubanga embisi 217 tukyayina okubeera nga twesootinga ebirabo bye tugenda okubawa nantaba bambiika ebibuuzo. Muzeeyi Zirindaba ndi wuwo. wototeekako linnya siriddamu ebintu Muzeeyi Zirindaba kimpanze. oyogedde munnange leeta Muzeeyi Zirindaba luno lugero. lwakukalira oba tugenda bugenzi Ogenda mu maaso. gale Akajja obunaku. akajja obunaku kasonda mpola mpaka lwe kabuza soloti namba 3 ne namba 4 nemala neetuuka. Muzeeyi Kawulu Kagezi. munange kabiite wange obweddanga ndi wano nkulinda kulira munange omunyingira mutwe otyo. Muzeeyi Kawulu Kagezi. munange omulungi Kasajja katono. kasajja katono bannange ebizibu lwaki obuwanzi Olwo lugero. kasajja katono wekasembera gy'oli tutuulawo situkirawo tudduka. Muzeeyi Zirindaba ayagala okwikikinalako. Muzeeyi Zirindaba akasajja katono. kasajja katono kabeera kaloozi yasinga kakola soloti endala. ndi lonule saa kubeera nawakawaka lonule kiki ndinzeke waka oli singo ndi singa omukazi yakyaganya okudda. omukyala yalagawo omukazi yanoba ng'anobera ki era ku bisiraani bye nawankula ebyamakula jukira yamuŋŋaana n'entwala akababba loza n'agamba kale katukumale ekibabba akanyampa kusajjula naye mbadde mayindi yanoba ovuddeyo nvaayo mugwa 10 nava mugwa 11 yanoba mu January yabeera nawe emyezi 2 yanoba mu January banoba mu January 2020 covid ajja 20 mani yali mu Champions League ng'esamba omuno muli Neymar bamale bagijjemu nga akagenda ennyumba n'ekwata omuliro gye wali ofunye ne bijja omukyala olwanoba enju neekwata omuliro piki ne bagibba nga wayita ku kyokya nagamba eri bw'ovaayo n'okwesabira nnyo okwekutula katikati ng'ate ze yali ku ntabiro eyali asena yali wali kuyezeberi yennyini natova buli kyonna kyenyinza okuba nga nayiyaako nga na connection ekyaggwawo kati okuva lwatandika okukola zino series omukyala takuwulizangako ampuliza mwogera kati yanga asidda baja nakutta nzikije ku bwannamwandu wegayiriddeko ngegayidde adde kuba nsagadde nnyo kale ku maaso abaana naye kati bwekitondedda kati tubale mwanyinazi oyo femiro zondo mayi mwanyinazi mwana wewaka twali tuli mu kutetenkanya nfune omukyalo omuki omulala era tubadde bwogera ku tiktok yabeerayo nenangalangako omukazi omunene kubanga kyembadde ngenda okukola balengeraga nti nkuwe menta naye ate ogambye wagala munene menta katono kati ono ana alina muganda gwe bayita pros kati muganda we naye aba muganda tuva eri wakataleeba ekamusenene era tata waffe omukulu Sekamwa Gerard yalina kampuni bagita Trust Paint eyalangi Trust Paint erirongujja nga kusooti naye ekyemmanga oyo asitudde abaana b'omukyalo bonna bakola awo tulina abanene sewo mugamba akakwata akamaanyi
Oyava wajjajja Kataleba. Kataleba yazala tata Kataleba ijjajja wa Ana. Ana muzukulu wa Kataleba. Ogende kamusene n'obuuzo ebijja bye baakuuma nga bamaze ozikawo omuntu amajere gagakuuma okumala omyezi ebiri. Ana we kamusene nga tatugambanga akweka kyalo naye nga muzukulu wa Kataleba. Kubanga ye taata oyo wa paint mumanyi. Gerard sekamwa erungu jaawo mumanyi. Kati yazala mama n'abatu muganda mama n'abatuuga mama Kireewo kati mama n'abatuuga muganda wa tata wa Ana muganda wa tata Ana kati mama Pasita. Kati mama n'abatuuga amuwasa muyita kojja awo mwina kaka kwate kanene kati basinza mujjawo tavaawo mbatavaawo familia bwana we wakase bulijjo oli muzukulu wa Kataleba. Wakataleba kamusene naawo era bwe okutuuka ekamusene ojjala bagadde nnungi waliwo n'ebisansa eri wansi waliyo ebidiba by'amazzi. Lwaki abalaalo bagakuuma? Twali bato Kataleba yafiira naye baatugamba bamuzika mu kesi ya bbeeyi bamwambaza golodi. Kataleba jjajja wa Ana yali mugagga nnyo famire eyo ennyumba eyo yabagagga omusayi gwa bujjo tubuuza Ana osibuka wawaka tayogera nti ndi muzukulu wa Kataleba. Banyarwanda baffe bayiwaka eyo si baganda Ana Seba yali munyarwanda naye abanyarwanda abaava eddeddeyo ne bajja ne bafuna emiziro muno kuba kati mama Kireewo naye era ennyindo giraba yandibadde nga mukyala kojja kuba mama Kireewo sensalo yamuwasa kati ate muganda wa sensalo taata wange gwawasa omwina tavaawo kuba mama Nayiga taata wange Kalulego twaziika mu covid yawasa Nayiga kale Nayiga mwanyina wa sensalo. Kati Ana bulijjo omulaba mu mikolo nga mugenzeeko mukyalo ate kati munaye tomanya tetwettanira kati naye niyangaye bugayo nadde mukyalo mukuziika konzi ogwaziika ate wewaka omutegeerera wano tiri bulijjo nina muzukulu wa Kataleba mwanyinanze omulungi kyanyinanze baabo yabizza kino n'okamala tegeeza naye nga mukikwate bulungi ekyana ekyo kiraba omusaayi wali ewaka mugagga omwana bwagala nosoma n'atunda ffene mu wiiki emu aba ne ssente simanyi Ana kiki tomanyi lwaki yali bwati Ana singa alina amayumba bonna olujja olwo lonna n'akato bwe kati kali jjubba katunda langi naye si wa muzannyo kati ennaku zino namulabyeko nga gamba nti obashani banimbye naye mbu bamulabyeko ng'avuga maaka ekisinjeru ani Ana ajjajizaayo nga bamaze okwawukana bashani awe bakiŋŋambye ajjajizaayo nga bamaze okwawukana naye nga kyali ng'otannayisaamu gaali nze wampisaamu babaali omuyisizaamu Ana omuleetedde kati obuzaayo ani wano bagaali Ana muzzukulu wa Kataleba Kamusene gwe mubuze Kamusene nomanyiyo ova mu njunju noyita Kamusene mu katawuni oba wakaida mwadi oyita ku buyinja muli bato Kamuleba afa Kamuleba bamuzika mu kesi ebbeeyi Kataleba sime Kataleba bamuzika mu kesi ebbeeyi era abasirikale bayitiranga okupiki zino zikunama ngo bakyusa shifts bakuuma kezi era ebijja biri mu lujjawo binyirira bye bisinga ndooza mu disitulikiti y'Embende ne Kasanda yonna okunyirira ndooza ne Kamba tebiri nayo bya Kataleba omanyi mu lujja ka compound kanyirira kati kuliko n'ebitaala ku bijja abaana ba Kataleba be bataata ba Ana kugambye omuyo oyo wa legal paint trust paint oyo Gerard era yatuyita nzenze kata nakolayo noyo company wagenda yawo n'atwokya mwagendayo Ana yatutwalayo ati nandi mutegedde ntya ku paint erungujja ye nge wa second yawo awoliwo ate wa paint gwe yatwalako wa mu Kisenyi era yaleka muganda kuba era yali mu paint Tony muganda n'abatuuga oba Tony muganda n'abatuuga babadi batunda kati batunda aveeri kuba Tony batundayo yawe
Peter but kati Deriki atabulire Sudani si etata we si tata tone mwana family ono bamita Gerard ye mwenye kabuto bamita Gerard Sekamwa yagenda na kuwasabuwasa yagenda wasabuwasa ajiwa lirungu olange wa sekandi we company weri era abana mu kigande bava yagenda natikka nakozesa abaana bebbali nkyasanze kuna abakozi alonderere eri katata wa ana mumanyi oya muzalira ddala we mutungo mutungo newe wegende mutungo mumanyi mutungo we mutungo kanisa eri wano we wati musumba family yo ndokole omumanyi tweguddeko naffe bwegwi kati basinga amatenda namugjawo kyokola nze sinze ngambula njogera amanya gange negyenva era byebyo ebimu kati ye yebuzabuza n'agaana okwogera ekyalo kide ate munnaye waka waabwe tewabaswazi kuba ndowooza mu disitulikiti yonna gemaka disitulikiti nga mukaaga eziriranye wewakawe mwegomba ewasinga kugambye ebijja birina kompawundi esaayibwa eyerebwa mulimu n'ebitaala amalaalo ganyirira gati gakwegombesa okufa ogasinga nfaako kale nange nembirako malaalo ngaago ganyiri gatengati gali amaka kati ekyalo kiwezezza baserebu babiri Fadi ne Ana nandoza babayita ku mikolo anti era kati Ana yabalina okulya empango aye yasoma mukko kwesimba waawo ye yasomakokko nze kiba kiganye Ana LC5 kamusenene MP Gundi ye yaliyo Simewo Nsubuga eyo ye wali wasimeyo waliyo Nyombi Tembo no mamange yamuteka mu kokasente mama wange yaliwe nyale mu nyorukulwe kabisa akuzala nga ne Museveni bwabajjeyo mama asalente naga Museveni yaziba wadde yasa mu Nyombi Tembo nga Nyombi Tembo yaye ayitabu naye nga Nyombi Tembo omayinga bo bane campaign nawo nga neto manyi nga mama jana agamba babatuze mwenna baba wechi mu Nyombi Tembo yabawadde oba Nyombi Tembo yaliko taatawo nga to ate yali Nyombi Tembo yatandika okufuga naliwo nali ntegera kuba kwaliko kabayo oba kaberuka amukubo oba kasire gwanga yabererayo naliyo yakubiranga emboko nefe yatukuba kuba yajjanga nalyanga newaka natwetere emmotoka ngejjudde ebiti bya muwogo ne tusimba nga tuli bato nga ira kale gwe ola efiche kyagano okugagga wano kutomera bisirani byeno kutomera bisirani byeno nera Nyombi Tembo bwe yanise ku mukono Nyombi Tembo naye bwe yafuna niyerabira ne mama yatuka okufanga mama ayavuwadde ngate ne kansa amuluma Nyombi Tembo teyajjayo sente zimweddeko mukazi wano yaya kadi sente mami tata zamugwako kwata tali musubuzi wante n'amaliba kati zamugwako kati yalwala obulwadde bw'ensawo sofa ensawo zajjamu ebituli naye nga Ana mwana we kamusenene eyo mbwa yakukyalo muzukulu wani wakataleeba ne Pisula kakati Pisula bujogwe nnanya eyandibadde senga wa Ana mutabani wa Pisula sensalo yo yamuwasa kali Ana alina akakwate ku Pisula nnyo anti kati senga wa Ana yafumbirwa mutabani wa Pisula nazaalayo Kireewo n'oyo ttone ba Gundi banna abatuuga mama n'abatuuga tomumanyi mubuuze n'abatuuga omumanyi Ana tomanyi n'abatuuga kale naaba tomumanyi omumanyi yali akola oli muzzukulu wa Pisula akakwate ku atwabalayo bukulu tibakigamba agambe bawalayo bukulu bulijjo kirowooza tenuukigwemu ono bini yajja kusaanya ate mutungo gye watugenda naye ate obukuliro wamu buba wamu oyo omwana we wakassebo bini kigenda kitya era kitya benjendi ngenda ntereera abantu bangi bakunoonya abantu bangi bakwebuuza simu yange yazzeeko bankubire simu yazzeeko 0750 90 99 86 0750 90 9986 naagala okuteekako kyoteekako kiteekeko operation tenakka abantu bannya wadde bankubira abamu nga bagala kukubuuzaako abalala nga banaye bakubuuza abalala nga banaye bakubuulira abalala nga bakubira bankubira kuvuma n'abalala n'abateekako ez'ennyonyi omukulu wa jebbi suits hotero eri bonnamwaya
kukidda ekisigula kunamaya mu katawuni awo omukulu JB Suits yansuubiza ku sente za pepa wakajja kumpayo emitwalo 5. awo kale waliwo akwokyeza ne pacho ankedde bukezi nagamba gwe ade mukazi musajja mukyala nsaba kuwayoko ku pacho ne bini ne batochwayo Ami webali nnyo mukwano webali ddala mukama baddizeewo mwenna batwokyezaayo pacho ne mwokya nagwe eddalu nenga kaninde bini kanoba manya abakazi bakwata ku sente batabuka kanoba olwo yangambye yagala kuwaki akapapula ka dola akagala nga sikavungisi yangambye jagala wenzijire Kampala nkwata akapapula ka dola kagenda kulwayo wakumpi ate mukwano gwange ne tajja kulinda mukwano gwange yangambye jagala akapapula ka dola nkamuwe ne mugajja nakwebaza mu luzungu kwa sente nzungu bazebaza mu Uganda sente nzungu zebaza mu luzungu n'ekikumi kyo sijja kirya nange waliwo yampaaka ekikumi waliwo yampa dola nsikyagine wampaakadde yampadde dola 10 ekyo emitwalo nga 8 sizivungisiza ekyo emitwalo nga 8 kakati jjukira ate bwe tunaa tugenda mu nnyonyi oba olina okuba n'eddola si ekyo kulyako mu kkubo ate ozirya ate oba otwala zaaki obalaga nti olinamu ojjayo kono kati bwe tunatuuka eri mukudda kati ate abeeri banatulira kusayina ebimuli bo bajjaloza tukomyewo nedwa kumbe twagenda tuzivungisiza tetunakola mpozi nga banakulira zo summit banatuwa netupafumingamu awo ne batufuuwa tubakubiramu bakubiramu ekitambi tunawe ogenda gijja kati nze nja kukola nga yanga zonto fumero zonto yajandi zonto okay kale ensonga bwe zitambula buli lunaku tulabayo KHP ekijja nebaza abantu bayizawo okusubscribinga channel yange yes MC Uncle Ben mwebale nnyo mwebalire ddala munda z'omutima awo temugambye nti woligwe otulibwa ekyobulimba ate abantu wabadde nno ŋŋombo mubini woligwe bini nze kati kino kankikugambe kankidde namunga ntunudde maaso bini woligwa wendigwa anti era zajja sooka okuwa ku nkalajjugu nze njagwa ku ffumu ku maggwa gojjogwe ku mubiri gwange kale bini olimbula bazinga ate gwe era gyabaire mu mmere ng'ovulwa na mmere nga nze bazinga eno gamba bugambi nti wooligwa nze wendigwa wooligwa nze wendigwa gwe ga nti wendigwa wooligwa ekyo kyabeene manye nti gwawasooka ku maggwa ate gwe ku maggwa onyigirize tolaba otyo mwe muli emmere y'omulwadde ebintu bingi ebitambula mu ggwanga eggaali ekyakuyitamu naye kambuuzeemu Katonda gavumenti eno bwe batuulanga amasiga agafuga gavumenti gabameka agatambuze gwange tulinako legislature mu Luganda ki mu Luganda ki lyesiga erya okay tugabe tulinako parliament eyo gimanyi mubeera ababaka tulinako judiciary mubeera abalamuzi kitongole kiramuzi tulinako legislature government birisi government ekyo omwo muli baminisita otegeti bali mu legislature kati government bwetuuleyo mu legislature yaabwe ne parliament ne judiciary kuba balina endoozi ekibagatta wamu era kati ng'amasiga tutuuleke wamu kati kokase bagatta biyitibwa etya kubanga bw'oba n'ekibiina kino mu nnyumba nga mulinamu group seno nga bola tiimu z'omupiira ekibagatta kikopo kya Premier League anti olwo ekibagatta bw'okwata legislature n'ogatta parliament n'ogatta ne judiciary kwekukola government anti kakati wabeerawo balondamu nti eno ono atukulidde ono atukulidde kati Amongi yakulira parliament Winnie Dolo yakulira anti Winnie Dolo tasalirawo siga nga muntu ne Among tasalirawo parliament nga muntu neno Museveni tasalirayo nga muntu bagatta wamu nga bwe bali ne bagatta wamu nga siga likolera wamu kwekola government bwe batuulaawo bonna nga bamalotesa tebatwetaaga abadde ogamba oti toyinza kuyingira mu parliament ono oba w'amagezi
osobola kwa waliwo konaku bw'oba osabye parliament esobola okutuula ng'otudde wali waggulu n'oba w'amagezi oba olaba bulabi olaba bulabi kati mba nanoonya eki naye osobola okubawandiikira okuwandiika kukkirizibwa nekiteeka ku agenda n'ogitwala ebbaluwa yo noganya ebbaluwa egenda wa sipiika wa parliament n'akyogerako era bw'agisomamu ng'esaana okwogerako ajja kufulo n'agyogerako kati gooza mu gavumenti eno oyinza kufuna kifo ki nze simanyi kati nze nyinza kufuna kifo ki gwe mawulire nga nze akwata mu mawulire gwe wa mawulire nze gundi ono ofuna opondo oyo mwogezi wa gavumenti anti oba bali amunsi bali omunsi nga nze bali omunsi ode wagala ki mangu awo nga nze ayogera gavumenti ofuna opondo kati bali omunsi wa bya mawulire ebikwata ku ki mawulire ki nti gavumenti erina enteekateeka gyegenda okukola esoloti bali omunsi alina okujja janjule kati opondo yayogerera ki nti gavumenti ereeta enteekateeka y'okusomesa abaana ku bwereere bali omunsi bwe tugisuubiramu opondo ye mwogezi wa NRM anti kize dawe emirimu nga gibadde gikwatagana nti ono ayogerera gavumenti naye ate tayogere opondo waba ayogerera eno kyaddondo ng'olumu abeera eri ku media center buli muntu waddembe okwogererayo nange bw'oba olina kyewagala okuyisaawo n'ogera nonyonyola bakuwola okuseera ogera nokyogerawo lwaki bino tubikolera ku media center nvira zi BBC soke saba ate sabaani saba gukikwatako media center inaagikulira nti kati gwabamanyi yusamu ekibaluwa lwaki weoyagala okwogerera oba seefu omubiri guli gutya kati ngenda nvumbavumba naye ntwalako ku nkoko eno eya boyiro owuteko funamu obudde nontwala ku kakoko ka boyiro byansi byakuleka bino ebyansi ompaoneya neikutawo akana akakoko ka boyiro kano waliwo omukyala ava mbaala eyo akumanyi nnyo yali wa ku kyaki era alina bwino mungi nnyo gwagaba naye wakusimu simangu wakutuuza awannyonnyole yaŋŋamba lwanaayitako e Kampala ogenda kuwuta ku nkoko osindise n'ebigere nayanza omanye enkoko eya boyiro n'enkoko erimu ebinyanyanya ogwano gwakali esuubula nnyo nnyo nobati omuleeta ddi nobati ankubidde nako naye simanyi manyi ebintu byawe byakwebuzaabuza naye ngenda kumufuna ajja musituleyo olemwa olaba ositula abantu ku pulogulaamu olemwa gwe basitula ku pulogulaamu etya gogobya n'omuntu gwe gwoliko ekikolimo n'omukisa era bini okusinza bwetutambudde bingi nnyo ebyogeddwa ndasooke tusimbule n'episodi yaffe ey'10 kati simanyi bankutaanaweya baleeta onkutaanaweya bw'otunuddemu byonna byetukoze tewali bibuuzo omaye kyesaagala tuleke ekibuuzo mabega nze obulamu bwange simanyi kusanga muntu nambuuza kintu nenkimunyonyo era mugabagamba genda ku muki omanye ebintu bino episode zino obutaziteeka nnyo na ku mikutu mingi okubuteeka ewanko bbiini n'ewuwo butabuuzabuuza baki bantu nti wabaawo ebibuuzo biki bingi kandi omuntu nakusanga mu kkubo tosobola kiddamu sekinnoomu oba omunoomu nze nembigattiramu ne baga kati byonna bimwagala mubiweeze nga kukomenti oba saabazonto tubimulungule tubikole ki kubanga oleka ebibuuzo emabega bingi kuba nina eyansanze naŋŋamba waweweera omutima kati tawayogera yadde mukambwe ennyo naye nga muntu mukulu mu bitiibwa naŋŋamba kyewakola kitaasa bangi yandaze akavidiyo kade kamusoma nabolaba ndi wano ngezaako kulaba nfuna comments yandaze akavidiyo kamusumba nga agamba kalisentire balisentire kalisenti ng'agamba nti waliwo omukyala eyamukubidde essimu n'aga nti yadde alina abaana bayamba n'abakwatira akakadde kamu n'abagamba mugende mutandika obulamu olwa zino embwa zetwayamba nga zigenda zakola ki zasama era yakanda ziranga olaba bwafiiriza banno
nemugaye mugana nemugawo wayo musumba serwadda naye okimanyi nti ayinza okuba ayina beyagoba obudde obwo bugira nga amuvume ekiwalaata ekituuka mu kabiri niba ki ekintu ekyo kiyitira nnyo eyo anti ekyekiwalaata kikiri simanyi mafuta ndowooza kuba nooli yakisirikako mu ndeba nekiwalaata kikutuuse mu kabina ate noono byagenda ekikutuukako aha kikino ekisoose komenti esoose gambye nti komenti eno eri ku vidiyo gye wasembyeyo okukola wano egamba nti naye what did Susan Makula do to Uncle Ben to the extent of doing a full program on him? Those other guy on her. This is not fair. True or false? Uganda Human Rights, where are you? Agamba nti Susan Makula kiki ennyo kye yakola Bean okutuusa Bean okukola program enamba nga agikola ku mukazi ono omu. Muddemu kiki ennyo Susan kye yakola Bean okutuusa Bean okufuna okutuula ku program namba agikole nga agikola ku muntu ogwo abadde ajjagoberera episode zaffe simanyi bwe nali naakatuuka wano ebimu ku biwambuuza obimanyi ofaaki yes ekyokubiri bwe bakugita kati oyinza oyita omuntu owatali nsonga Susan ku byonna Susan byayogera owulyako nti sibeerangako na Bean agamba yali naawe naakuyamba nnyo lwakuba nti byayamba byatayogera ye bye yakuyamba byatayogera naye akatiriza twamuyamba n'abantu balina gundi eyo walinga omwana awaka kate nga nange nfuuse taata nange nfuuse taata nga ne famire yange eyimiridde ku nze wano nga ntambulwa nkugambye nga twakama okwogera ku jjajja Kataleeba azaala jjajja wa Ana nkugambye wakataata yaggwamu yalwala obulwadde bwaki bw'ensawo omuntu bagamba obulwadde bw'ensawo oba obutegedde buba bwavu abaana ffe tumulabirira mpozi n'okunojjola obuki obumwanyi bwe abamu ku baana yaani Bean kati Bean afuuse omwana ewaka ew'amakula agulirwa emmere asula mu nnyumba ey'obuki kati kyazze ewaabwe ki Sumba yakubako enjiraga nti bw'olwa ku nnyumba za landiroodi n'azikuwa naga nti gwe abasolooza banno tolowooza nti zifuuse zizo era abaakusiriwaza butazimba zizo Sitaani atya nnyo Katonda n'ati tagaana kukema baana ba Katonda